Kubagana n'omusajja ngenda kukubagana ye paka last era twongera okusaba obuwagizi bwammwe bwonna okujja okutuwagira oluwana tuli wano tuli mu kutongoza ffe tetwagenda kudda mabega tukyagenda mu maaso ddala era ngenda kukola training ttiimu yange eri very strong tukowoola tulidde wano saalo ng'ayiseeko ku ttiimu MK omusajja ono bagamba musajja w'amagye twetaaga tukube akitegeere tukoola ttiimu yonna ate ne principal Kyagulanyi tusaba okuleyo ku tiketi principal Kyagulanyi oli musajja w'omuma nnyo naye twagala kuno obeerewo olabe nga abo abalemerako be bafunamu era abo ababiroberamu I am the number one. More respect, step by step. Ye kwasaganyiza fight eno. Salongo Edi Gombia era. Wegenda kikuba kisawusi povaza ayagala oba ayagala zino zosodokisi. Kasim Ouma Golola. Kickboxing fatality yo nevuddeyo titugenda kumeka omusajja omwana wawabanyozi oli mwana w'abaana era abasajja balona tugenda kubanga tukola training fatema kickboxing gyetukola eba yawaggulu nnyo ono akolako bitundu byakyama byokka naye ffe tukola from the stigma up to the answer ngenda kukola squaring ba number 1 bonna bali wano ba Uganda ba middleweight ba champion bonna bagenda kunkomaga nterere ndyoke nkwatagane n'omusajja ono yajja okukitegeera It's okay. Kirungi nnyo bakirinnyongera kuba ne champion of boxing nambe boxer naye nange kwa mwasalawo so ngenda kuyamaleko obwerere bayalampeza era mumulaba ali mubi otulira mu face nze naye ali mubi bannange mubi go. Ose kuli benyi wa ali mukambu yamba agenda kukoja okukuba mu abajasi tekinga kambo genda kigwa mungo otategeera Golola banakusanga balaba muganda wange enyambala nti ndi mutaka ate eno fashion show Saabalwanyi bwati bw'ayambala Golola musajja mu bwanyi bwadda era Saabalwanyi ankikiridde Obuganda nkikiridde Uganda nkikiridde obulambuzi so njagala n'omulage nti abalongo ne naalongo bonna bakkiriza basabira Golola muzeeyi yansala
Muzeyi singa kinali mufunye gwe nagenda okufumiitinga sayina ke yayampadde yaŋŋamba ekisuubizo yatusuubiza tatuwangako kintu kyonna era omuntu eyali akusuubiza n'atakuwako yaba yakusala naye mbadde saagala omulembe guno gugweko gwa muzeeyi ng'atusaze byonna ate si aveeyo adukirire kadogo we bakadogo abo be bakuba emundu abo be bayimbanga buli obuyimba semutoka peeka masuliita abaana ba muzeeyi bali boodi naye bano baliyala abawagizi bagenda kumpa sente era ne muzeeyi kyopa sente bakulabasa ne maluli ate nagifunamu naye ba yatuusa okwotutukiriremuko muntu tuyita mwenna bannabyabufuzi mujje mubeere mu lwana twagala okulaba bobi ng'atudde wali ne mk ng'atudde wali tulyoke tulabe anti kano ke kagiraasi egiraasi kuva ddanga zigira era bogiramu oti ng'onywamu kugambye kawowo kokka kowulira era womanyira nti obuganda buladde endeku eno yava kuva dda era naluno olugoye lwava kuva dda ti omusajja yatandika okulaba omutuba n'agukomaga n'agjamu olugoye zino engatto oziraba zenyambadde ani gye tulinayo olubugo olucugavu tulinayo olubugo olumyufu tulinayo olubugo olweru n'olwakimote kati nzize kubalaga Golola Jenofungu wamugendera mu nsozi z'ewanaale Ouma mugendera wa Ouma ye ngenda kumugendera mu kabira ngenda kufuna akabira ate nga nina bajjenofungu bonna ngenda traininga wano nawali nyingire wano nezira wano ngenda kutoka trainingire mu jimu za wano zonna nga bwe ngenda akola spire ngenda akola ta wano mu Uganda fe tulina abaana ba namba 1 ba boxer ngenda kubeera nga nkola nabo middleweight ekyatuka okukola mu ba champion abamaanyi ngenda kukola buli wamu kugambe ne wannalongo we nja kukolerayo hot temper 1 2 3 4 Golola Moses you tempering a hot temper kugambye tomulabula temumulabula oyo mwana 10 rounds tugenda mu 10 rounds tugenda okugenda naye sekugamba ngenda agambye ono tajja kumalako 10 round kati mu round eyokusatu oba eyokuna ngenda omunyiga amapeesa gali tojja zimalako kubanga ojja ggwa owuno ojja ggwa mukuwulira tomalako rawundi 10 ekaba ogambye ojja ggwa okakasa gwe malako rawundi 10 ovaaki bakuwafudde gwe malako rawundi 10 bakuwafudde kiwedde muwanikeko ku mukono nga tetulinava wanaayinza obutakufuna wali eri bwezimalako Ouma mba muwangudde ati kakulage saagala ozimaleko kintu kyoba olaba we ate kutya mwati nabanyira bakyala ngenda kugenda mukabira nayenda kugenda tasobola kunefuulira kubanga amanyi kasukaali kekugambe naawe tojja kuzitukako mwebale nnyo okubasobola banyama kujja mubundi bwe muti bakyakulimubadde kumwagala one bajagala wali wabweru one bajagala wali endala ate tulabe ekitako Mr. Sozi Mr. Sozi Ako